omulaba waffe omulungi ku BBS Telefayina nkwanirizaako nenkwebaza emirimu gy'otuusaako engalo. Nze Rafati Musoke, program tuli mu Tuzimbe Extra. Happy New Year 2025. Tuludde okuba nga tulabaganako n'okuba nti tuwuliziganyako. Naye olunaku olwaleero nsazeewo ntambulekokko nawe nkutambuzeeko sobola okuba akate ebyo tusobola okuba nga tumanya. Tukimanyi bulungi nti kano akaseera ke tulimu kannaku zakuzayo baana mu masomero ku ludda olwa business naddala bannannyini masomero bo baba beteekateeka okwongera ku bye baakola oba okutandikawo n'abapya abajja obuzi mu business. Kale kitindiriza olugendo era nga essaawa zino tuli eno mu bitundu ebyeggayaza akatundu bakayita ak'Ennamulonge. Tuzze kulaba butya gwayeteekateeka okuzimba essomero, ayeteekateeka okwongera ku ssomero lyewazimba, naawe alina akafo nga katonotono bakafunda tekakumala, kakati ogenda kakozesa otya bizinensi esobola okuba nga ejaamu, esobola okuba nga yeeyongera. Mu ggwanga erya China tebakyazimba nnyo nga bagaziwa, basaasaana, bambuka bwambusi be bamanyi baba lituuka mu ggulu. Kale ni wano kinsobodde okuba nga ndabako. Tugenda kutambula ffenna, ndi ne Engineer Stanley Naluwayiro era nga tugenda kuba tuyiga gwayeteekateeka okugenda mu bizinesi ey'essomero oba bizinesi ey'amasomero. Weeteeseteese kuzimba ku bunene bwenkanaki, ku bwagagavu bwenkanaki, era ogenda kukozesa otya ekyo kitono ky'olina okugyamu ekinene. Tuzimbe Extra, tambula nange. Abatulaba aba BBS Telefayina mbakulisa omwaka omukadde ate nembagaliza n'omwaka omupya, kubanga bwe twasemberayo okubeera ku BBS Tuzimbe twali mu 2024, kati tuli mu 2025. Tugamba nti omwaka omulungi guno omwaka gubeere gwa kukyusa ndowooza naddala mu kuzimba. Muntu yandibadde azimba ennyumba ey'ekirooto kye, muntu yandibadde azimba essomero ly'ayagala lyawulirira abaana bandibadde basomera. So tubagamba nti mwebale. Nze Engineer Stanley Mukisa Naluwayiro okuva mu Stanrise Construction Company, tusangibwa Nansana we tubeera amakanda gaffe, naye nga tuli basajja bakozi bazimbi, tuzimba amasomero, tulima enguudo, buli kintu ekikola civil works kyonna tuba tukikola. Wow. Era tubasaba muwulirize bulungi. Bwe twasembayo okuba nga tuweereza abantu ba Ssaabasajja Kabaka, twali ku nsonga z'amaka n'ebintu ebityo tuyiga bingi mpaka waggulu ku kusereka, era tujja kunoonyako ssebo nawe otungezeeko mu lugendo. Kati olunaku lwali wano wenkusanze okola ki? Oli ku kiriwa? Wano we tuli tuli Nnamulonge. Tuzimba masomero. Era nsobola ogamba nti ndi omu ku ba specialist abamanyi okuzimba amasomero mu Uganda. Bwe mbasinza asinga naye woolonda abantu abawere 10 ate sinaawe okirabyeko. Omoze otambula ng'otusanga nti tuzimba amasomero mu bifo ebinene n'ebitono. Naye kankujjukizeeko nti oteeka okuba ne kye bayita ekirooto. Ekirooto okijja mu bwongo n'okizza ku lupapula, bw'okijja ku lupapula n'okireeta mu reality. Kati eno ye reality kino gye tulaba. Kyali kirowoozo ne tukizza ku mpapula, ne kiva ku mpapula ne tukiteeka ku ground. Naye lwaki abantu beetanidde nnyo okuzimba enzimba eno? Amataka ge tulina abasinga si manene, matono ng'era wano wanene paka eri, naye lwolaba nti abasinga mu Uganda batera okuba ne spacing eno bw'okola ki bw'ogiraba. Naye ekikulu olwayo njagala twogere nnyo ku masomero. Bw'oba ozimba essomero wandibadde biki bye wolina okutunuulira? Ekisooka by'olina okugoberera bw'oba ozimba kalina. Ekisookera ddala oteekwa okutunuulira abaana bammeka b'osuubira buli mu kiraasi. Biri ebyedda batwalinanga ga kiraasi nga galimu abaana 15, 2, kati tebikyasoboka. Kati weetaaga okudizayininga kiraasi ng'erina abaana ekinene nnyo 7. Katonotono, ekintu ekyo kiriko standard nga yasetingibwa either minisitule y'ebyenjigiriza oba akakiiko akatwala abazimbi okuba nti kiraasi y'abaana erina kuba bunene bwe buti era nga yeetaagamu abaana obutasukka muwendo bwe buti. Wali osomyeko nnyo nama nti abaana babeera abangi, abamu babeera mu muzannyo abasembayo. Kati kyandibadde nti buli kiraasi ebeeramu abaana 5 esobole okuba nga omusomesa ono amanaginga kiraasi eno. Bw'agimanejinga
asobola okulaba kyekiri emabega kyekiri wano kuba babeera abangi ennyo agenda okulaba ng'abaana attention yaabo eba ntono kyova olaba ffe bayinginiya twatandika okuyambako gano amasomero kubanga ffe twasomeranga mu kiraasi ng'erimu abaana 2 naye ng'olaba omuzannyo ogukola ki ogubeerawo so kati nga tutunuulira tugamba nti tugenda kudesigninga essomero ate kati n'abaana kati amasomero mangi okuweza n'abaana kiraasi 10 omwana muzadde agamba abaana wa 10 mu kiraasi anaamukyusa so kati kyova olaba wajjawo kye bayita streams nti kiraasi emu ogisangamu streams 6 streams 5 basobole okuba ne manageable class naye ekyo kya side ya education ffe twagala kwogera ku side y'okuzimba ng'omuzimbi ekisooka abaana bano tulina okuba ne kyebeeta aeration empewo kubanga abaana ebatuula muno balina okuba nga buli sayidi bafuna empewo nga bw'otunuulira singa omwami wa kamera atutunuulira wano waliwo amadinisa 3 1 2 3 naye mabega 1 2 3 4 so kigenderera ekyo ati omwana bw'atuula mu kiraasi afuna enough air breathe in ebeera okay neka oxygen akafuna nti omwana tatuuyana takola ki asobola okuba nga waali assa bulungi ate ng'empewo emutuukako mukadde konna ekyokubiri light nti ekitangaala nti omwana bw'atuula muno tekyetaagisa kuteekako balubu kuba osanga kiraasi ezimu ziri mu balubu omwana ewaka asibye mu balubu nejyasomera ate waliwo balubu nekireetera abaana baffe okulaba ng'amaaso gafa era ogenda okusanga mwana wa myaka 15 alina galubindi kubanga light tafuna emala light gyafuna eri si ya bulijjo abamu batakamu ne AC olw'okuba ekizimbe oba otunula okuva wano obuwanvu bwakyo height yakyo height nga nyimpi olw'okuba nga empewo entono kibaforcinga okuteekamu AC basobole okuba nga bafuna empewo ate AC eyo yandibadde ebeerako katugeze nti eri wantu nga wafunda ate nga si bantu bangi naye kati olimu AC mulimu abaana nga 7 obateereddeko AC terina kyebakolera kati wano height nawo kikulu okumanya nti omwana bw'atuula empewo esobola okuba nga muli yeetaaya efuluma bweyingira then ekirala kyengambye nti light nti yes mubeeramu light kuba tukola wiring mu bizimbe muno naye olaba nti saawa eno ni bwenteekamu amadinisa tekikwetaagisa kuteekako light kubanga light erimu ekola ki emala bulungi omwana alaba bulungi so by standard katonotono by standard tugeze sigwa azimbi ng'oli mu kuyigiriza either engineer ali eyo naye nga ayafunye omukisa okukola kino kyekimu naye njala tubeere nga tumuyambako oba atajjafuna mukisa gw'okutuukirira engineer standard gwe yiki kiyandirabe nti klasi ne bakubuwanvu bwenkana njagala tuwemu ekifaananyi waggulu height obugazi buno watuwangako ku bipimo ebyo bwe tuzetambula wano walina okuba futi 12 okuva wano kutuuka wano oba ng'oba okoze ekitonde nnyo zina kuba futi 10 naye zandibadde nga futi 12 kiyambe omwana ono okubanga bw'atuula mu kibiina muno tafuna kubanga space eno emuyamba okubanga assa bulungi wabanga atudde wansi futi 12 futi 10 aba si mubi naye nga standard yandibadde futi 12 kuba yakingamba mu futi ze mita nga 3.5 mita 4 naye njagala futi kubanga buli omu lwe lulimi lwasinga okukola ki okwanguya klasi eno yandibadde futi 12 obuwanvu oba 10 ekitone nnyo awo yandibadde nga omuzimbi oyo kyazimba ava ku kituufu nekyaba ayagadde kiba kikola ki kivaayo njagala kate mu buwanvu buno klasi wetandikira mpaka gyekoma omanyi nga bwe nkugambye nti kisinziira mu ttaka lyaffe kubanga ojja kusanga nga wano ono alina ettaka ddene nga kyansobozesa okufuna klasi gyenkola ki gyenjagala ate n'osanga oli ng'alina akapoloti katonotono kiba kyandibadde nti klasi yandibadde 7 meters by 6 meters
esembayo obutono 7 meters ze futi nga 22 muno ku futi mu buwanvu wano zandibadde futi 22 oba 25 ku futi nga 18 mu bukiika. Yes, nga tekuli shade eno kuba shade eno yo etera kuba mita 4 ze futi manya meters 2 ze futi nga 6 kubanga olaba shade gundi eno ya feno shade ya feno abaana babiri tusobola okutambulamu olaba nti tusobola omwana omu abeera wano omwana omu n'abeera wayi ne basobola okutambula nga bafuna kye bakola ki kye baagala. Kubanga nakyo kikulu n'okuyisinganya bano bayita bagenda eno bano badde eno nakyo kikulu oba eno bamala. So kati ate ffe wano olw'okubanga ettaka ddene kiraasi yo girabira ddala nga yeegasa yeemala bulungi. Kyekugambye wali nti ettaka lyaffe olw'okuba terinaanuuka naye ate oli alina essomero lye ku fuuti 10 ku 10 fuuti 2 ku 2 half an acre tosobola kudizayiningawo kiraasi ya fuuti 4 ku fuuti 3 kitegeeza nti tejja kugendawo obunene bw'ekifo bwe bukuwa. Era kwolwo nakugambako nti nga tonnakuba pulaani architect yenna mpuliriza oba ndaba kiba kirungi nnyo otuuke ku kifo opulaninga erina essomero terifaanana liri ewalabako kubanga liri ewalabako lyalina ogutaka nga gunene. So olina okudizayininga pulaani eno nga osinziira ku ttaka ly'osanzeewo tokola copy and paste. Era woba olaba dizayini eno singa producer waffe anaasobola okulikoolinga ekizimbe kiri kye twalagako wali n'aleeta n'ekizimbe kino ogenda kulaba nga kiri ekizimbe kyali ku bugazi bwa eka 6 ate kino bw'oba okitunuulira nga tugaseeko n'ettaka nga lino wansi kirimu acres nga 2. So odizayininga ekizimbe ng'osinziira ku ttaka ly'osanze ku ground. Era kino twakidizayininga nga tusoose kutuuka wano ne tulaba nti bwe tudizayininga ekizimbe ekifaanana bwe kiti kikye basigazaawo banaabeerako ne parking banaabeerako ne kasmall playground ye dizayini eno. Enzimba ya arcade teringa ya ssomero kubanga lino essomero balituulamu baleetamu endongo bazannyiramu emizannyo ate arcade batambulako butambuzi. Kino ekizimbe kikola 24 hours ekiro kubanga olaba nti edda ffe twasomanga preps nti babaleeta ekiro ne basoma emizannyo ne bakeera ssaawa 11 naye olwawo okusanga arcade ekola ku ssaawa 11. So kitegeeza nti volume oba tugambe nti capacity bearing capacity oba obuzito abantu bagenda otambulirako bw'olina okidizayininga odizayininga okuva ku mitayimbwa actually tudizayininga okuva wansi tetuyita pad oba tetuyita footing nti pad ene ejja kuba nneneko ku kusinziira kyegenda okukola ki nti ekigere kyo kino bw'oba omunene ennyo nga tekyasobola kukusitula ojja kufuna omuggo omulala gukuwanirire. So n'ekizimbe kino bakidizayininga okusinziira ekigere kyo kyova tukiyita footing nti ekigere kino kirina amaanyi nnyo okuwanirira gwayimiridde okusinga. So ekizimbe kino amaanyi gaakyo gonna gali wansi oteekwa okumanya ettaka lifaanana litya. Gumu waliwo malamu kye tuyita hard surface mu luzungu. Hard surface oyinza okusangawo malamu nga ali strong nga luyinjayinja naye bwe tugamba malamu abannayuganda bamutegeera nnyo okusinga tugamba nti lokofiiru tuyinza okugamba nti naye malamu then kitegeeza nti olina hard surface era olaba ettaka eryo nga si ddungi tulina kye bayita geotech okwata ettaka eryo n'olitwala mu laabu n'ofuna strengths yaakyo nti liri litya ne bakuwa nti ettaka lino bw'oba oliraba lifaanana bwe riti ne bwe riti era entabula gy'oba otabulaawo erikooko enjawulo ng'obeesingira ku kiri kyotutte mu laabu kubanga waliwo aba specialist ng'omulimu gwabwe gwa kutabula kika kya ttaka eryo. So kati wano bw'otuukawo n'olaba nga surface eri hard kiba kikuwa mangu nnyo kubanga era ingeniya yenna yasomako kye bayita soil testing soil components olina okisoma n'omanya nti ettaka lifaanana bwe riti n'olyoka oteekawo ki ekizimbe.
so tukomye wali ng'otulaga nti byotandika okukozesa ng'ositula ekizimbe eky'essomero okuba nti osubira abaana baleeka yes ogina okubanga n'ebirungo oyongeramu niye gaba amadaala ago ag'amadaala togeekolera ggwe abasinga obungi bakola amadaala nga beekolera oteeka okukola amadaala nga si gago ggwe gaabali abagenda okukola ki gatambulirako kuba kati abaana abato steps gye basuula si ggwe moderator oba ali ku kamera bw'asuula distance oluta mu Luganda olutanze lw'ensuula omwana ow'emyaka ena si lwakola ki so oba okola amadaala gano teeka okumanya nti omwana ono muto takyasobola kusuula luta ggwe lw'okola ki kyenkugambye nti bw'oba ozimba ekizimbe kino zimba nti si kikyo abagenda okikozesa for example inginiyo omulala bw'ajja wano n'alaba asobola okuwa credit abagamba nedda kati buli oba ozimba ekizimbe kyonna oba okuba pulaani oba oli muzimbi buli mulimu gwonna gw'okola togwekolera gukole nti abanajja nabo banaagusiima so ffe mu standardized construction company tetuzimba bizimbe byaffe tuzimba nti bw'onajjawo in case oba nvuddewo oba abalala bavuddewo oba tebakuddisiza mulimu agenda okujja agenda kuwa credit kyova olaba nti material mulaba tetuleeta material lwakubanga twagala tufuneko enjawulo kubanga abasinga bakuba enjawulo ne bazimba ebintu ebitatuukira mu bbanga ttono n'ofuna kuraaka oba ne bigwa kati olina okumanya nti material gwenguze seekubako njawulo era nze nga bwe nagamba nti emitayimbwa gyange nkozesa roofing era nze client waba tayagadde kukozesa roofing ogwo omulimu guba gunnemye kuba at least mmanyi roofing kyeri era olaba nti guli omusenyu gwalwera yes weewaawo akati atulaba omulungi nsaba onzikirize ekitundu kino soke tubeere nga tukikomyawo olunaku olwaliro nsaba omulundi omulala tugenda kutandikira bwe tugenda okuba nga tutandikira njagala nga tusitula twambuka ekyokubiri tulina bye tannaba kubanga tumanya tulinayo ensimbi zo zino zisoboka nyina akataka kange katono njagala kuzimba ku ssomero ate omusukulu atugambye tyandibadde kirunyo sinziira ku muntu ali wafunda oyambuke waggulu osobola osigazaawo ka space akatonotono naye ebyo byonna tugenda kuba nga tubikuwa mu kitundu ekigenda okuba nga kiddako nsaba ja kwongerako bingi nnyo nange nga ndi Ssaabasajja Kabaka awangaala.